Tukweyanziza nnyo olw'olugero olulungi lwe tuwulidde leero. Tukweyanziza nnyo olwa sustainability, okumukuuma ng'ettabaaza ye tezikidde okuva 1993, 32 years. Tukweyanziza nnyo olw'engero ze tuwulidde ezitu-inspiringa ffenna n'abali eyo. Tukweyanziza nnyo olw'ebirungi by'okoledde omukyala Irene n'omwami we. Tukweyanziza nnyo okuba nti tusobola okulaba papa ng'ali ne Honorable Rutaaya nga batuula ku mmeeza emu ne baseka. It inspires, it's a lesson to the next generation. Tukweyanziza nnyo olw'obakuuma mu nguudo, mu nnyonyi, ku bugaali, ku kutambuza ebigere. Tukweyanziza nnyo byonna bye tubizingako bye tuwulidde ebigwa mu kigambo kimu, never give up if you have a dream. Tusabye Mukama Taata otwale okusiima kwaffe. We are not blind, tetuli bazibe, tukimanyire ddala nga Honorable Rutaaya bw'agambye, bangi baatandika naye bangi baasiga, bangi baafukirira, naye gwameza era gwakuza. Weebale nnyo nnyini ddala nti olwaleero 32 years later Honorable Rutaaya, Papa Mesach bayimirira ku stage, ensi n'ekuba enduulu, ekyani akisobola okugjako ggwe. Ayi Mukama, tukweyanza olw'abamawulire nabo abatubeerera wabatubeerera family. Tumanyire ddala nti omusizi asiga, afukirira, ne Mukama yameza. Tusiimye ebirungi by'okoze ate ne tukwasa February 14th. Ayi Mukama, gwabaawa Honorable Geoffrey Rutaaya obuwanguzi. Koma ku nsi n'ensi y'abantu bajje bajjule wano, ayi Katonda, ate buli kimu kitambule bulungi. Tukweyanziza nnyo ng'omuntu, nzijukira lwe bajja nga neŋŋanga aloota ekitiibwa kye bampeesa ne bannyanjula eri ensi. Kwebaza nti years later nange nsobola otula ku mmeeza nabo. Kitiibwa Ntendo bikuddire, 14 tugiseerinze mu musaayi gwa Yesu. Abalala beesiga amagaali gaabwe, abalala embalasi zaabwe, abalala abalogo, naye bo beesize ggwe, ayi Katonda omuyinza wa buli kintu. Tukweyanziza era nsabye ne guno omwaka gubeere bulungi eri Honorable Rutaaya n'ennyumba ye n'emikwano gye na buli munnamawulire ali wano na buli abaddeko ku live. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.